okutandikira mu ssaza Kyaddondo ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda basazeewo okuzira entuula za Paalamenti zonna okutuusa nga ababaka ababiri abaabuzibwawo ebitongole eby'ebyokwerinda nga bateereddwa. Ababaka abakwatibwa ebitongole by'ebyokwerinda mu ngeri etali ya bulijjo kuliko Allan Ssewanyana owa Makindye West n'owa Kawempe North Ssegirinya, gavumenti nga yabaggulako emisango gy'okwetaba mu kittabantu eky'ebijambiya mu bitundu eby'e Masaka n'emiriraano, kooti nga bano yabata ku kakalu kaayo ate ab'ebyokwerinda ne bababuzaawo nga bakava mu kkomera ekigo. Ab'oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda banenkya ya leero bakedde mu nsisinkano ku Paalamenti ng'ekubiriziddwa akulira oludda oluvuganya gavumenti n'ennampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Matayasi Mpuuga Nsamba ne John Baptist Nambeshe. Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti John Baptist Nambeshe oluvannyuma lw'ensisinkano eno abulidde bannamawulire nti bakooye effujjo n'effugabbi erifaananako bwe riti olwaleero entuula za Paalamenti kabazeesonyiwe era si baakudda mu Paalamenti okutuusa nga babaka bannaabwe bateereddwa oba okutwalibwa mu mbuga ez'amateeka mu ngeri ate etemenya mateeka. Kino ekigudde ku baanaffe enkya kijja kugwa ku ggwe. So bwe tutasituka ne twesimbawo mu kituli ne tugamba nti enough is enough, bano banajemalira balina okulekeraawo kubeera nti bakwata abantu baffe era nga mu bumenyi bw'amateeka. Olw'okuba omuntu okweyimirirwa eddembe ly'omuntu eriweebwa ssemateeka. Kale gavumenti olabye ne pulezidenti Tibwabulwa ali kuluwanyisa gundi eyo akawaayiro ako akali mu gundi mu ssemateeka ndi waleme kubeerawo okweyimirirwa. Ekyo tutandikiddeyo kukiluwanyisa naye abagenda okuganyulwa mu ekyo bannayuganda mwena nga nammwe bannamawulire mwe muli. John Baptist Nambeshe agambye nti okwekandagga kuno okuva mu Paalamenti kutwaliramu ne bannayuganda abalala bonna abazze bawambibwa ne babuzibwawo nga nabo balina okuteebwa bunnambiro. Okwegandaga kuno bwe twatandise ejjo n'okuvumirira n'esekuvumirira yena enkola eya gavumenti kutulugunya abantu baffe n'okubasiba mu bumenyi bw'amateeka tekiri nti kyekwasa ku babiri bokka abaaye mu mpira babaka bannaffe Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana. Kino kikoleddwa nga climax olw'okuba twatandika eddanga twekaabira tukaaba tukuba enduulu ku bantu baffe abaasibwa mu makomera agatali gamu ekitalya n'ebifo ebirala ebitali bimu. Akati wano ne kibanga kituuse ne ku babaka kwe kusalawo tuve mu Paalamenti, kwe kusalawo tulangirire nti tujja kuddayo. David Lukyamuzika-Lwanga omubaka wa Busujju mu Paalamenti agambye nti bakyabulyaza amaanya b'okusigala mu Paalamenti nga batudde nti bateesa ng'ate eddembe ly'abannaabwe lirinnyirirwa olwo nga bye bateesa bo baba tebabiraba. Tutasalawo ku ssaawa eno kuyimirira na bannayuganda na kuyimirira n'ababaka bannaffe ekiriwo olwayo tekigenda kusazaamu naawe munnamawulire ojja kusavalinga ekintu kyekimu. Ffe katulwane nga tulwanirira bannayuganda katukole kye tulina okukola ng'ababaka ba Paalamenti kubanga ekiri ku Ssegirinya ekyo kigenda kubeera ku nze. N'olwensonga bannayuganda mukkirize n'okuyimirizaamu kwaffe kuba tekina kituyamba kutuula mu Paalamenti nga bannaffe bali mu kubonaabona. Ababaka bano bagambye nti bannaabwe bwe banaatwalibwa mu kkooti olwaleero oba enkya tebajja kwetaba mu ntuula za Paalamenti okutuusa nga bano bateereddwa kubanga okukwatibwa kwabwe tekwayise mitendera egirambikiddwa mu mateeka nga kwabadde kubawamba buwambi. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulu ab'oludda oluvuganya gavumenti beekandazze ne bafuluma Paalamenti ya Uganda era Sipiika Ramonyi Lokoli Jekobolanya n'ayimiriza olutuulo olwo. Ebyongo bitadde ku mabbali mu ssaza Buddu ab'ebyokwerinda banywezezza ebyokwerinda ku poliisi e Masaka ne ku kkooti ewasuubirwa okuleetebwa ababaka ba Paalamenti Allan Ssewanyana owa Makindye West ne Ssegirinya owa Kawempe North oluvannyuma lw'okukola statement ku misango emiggya egyabagguddwako egy'obutemu. Mu kusooka ababaka bano baasomerwa emisango 6 omwali egy'obutemu, okulya mu nsi olukwe, okugezaako okutta omuntu wamu n'emirala, era omulamuzi wa kkooti enkulu Victoria Nakintu Katamba ye yabata ku kakalu ka kkooti kyokka ne baddamu ne bakwatibwa mu ngeri etali ntongole nga kaakano balindiridde okusomerwa emisango emirala. Mu kiseera kino ababaka Ssewanyana ne Ssegirinya kitegeerekese nti bali ku poliisi e Masaka gye baatwaliddwa n'omubaka omukyalo owa Kampala nga ono y'omu ku bannamateeka b'ababaka bano Shamimu Malende nga bali mu kukola statement.
Musaza Busiro munnakibiina kya Democratic Party Vincent Kayanja Dipo asazeewo addukire mu kkooti ejulirwamu awakanya ensalawo ya kkooti enkulu eyagobye omusango gwe nga awakanya ebyava mu kulonda ku kifo kya mmeeya wa Ntebe ng'agamba nti mwalimu okubba obululu ye mutuufu eyawangula. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino. Ku nkomerero y'omwezi oguwedde omulamuzi Isaac Muwata owa kkooti enkulu yatandika okuwuliriza omusango gw'okubbibwa obululu ogwalopwa munnakibiina kya DP Vincent Kayanja Dipo mu kkooti ng'ayitira mu bannamateeka be aba Alaka and Company Advocates ng'alaganga bwe yawangula akalulu ku kifo ky'obwammeeya bw'Entebe akaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye. Mu kuwaaba kwe Kayanja yalaga nti ye yawangula akalulu kano kyokka akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira Fabrice Olinda. Kayanja gwagamba nti yali mu kifo kya kusatu ng'ekyamutwala mu kkooti okusinziira ku mpapula ezaakuŋŋaanyizibwa abo abaamukuumira akalulu ku bifo byonna 74 ebyalimu okulonda mu munisipali ey'Entebe. Kyokka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno omulamuzi Isaac Muwata yasazeewo nti ng'asinziira ku kwawukana kw'ennaku z'omwezi olwa-22 n'olwa-25 mu biwandiiko bya Vincent Kayanja Dipo ebiraga ba agenti be awamu n'olunaku olw'okulonda byamuwaliriza okugoba okusaba kwa Vincent Kayanja Dipo ekyamuleka ng'atolotoma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanabemu ku kyalo kwekulidde. Era kyennyakku nnyo nti kkooti gye tuba tusuubira okubeera nga entabiro y'amazima ate ekulaakulanya bukumpanya. Olwekyo tugenda kujulira tulabe nga tutereeza ebyokulonda by'eggwanga. Awatali ekyo kitegeeza okulonda tekukyali mu makulu. Oli alonde bulonzi abo baasuubira okubeera nga bakulembera. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Juliam Kakooza Entebe. Musaza Kooki abaami ba Kabaka abaakalondebwa mu ssaza eryo balonze olukiiko olubataba kibayamba okutambuliza awamu emirimu mu ssaza lino. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi ali Kooki n'ebisingawo. Mu kulonda kuno okubadde ku ggombolola ebuyamba nga kubadde okubirizibwa Muyiga Mulindwa ng'ono ye Ssaabagabo Buyamba balonze Sansawire mu Myuka Lwanda okubeera nga ye ssentebe w'olukiiko luno ng'agenda kumyukibwa Ssettabi Nuuhu owa Musaale Kibanda. Serugo Isaac alondeddwa okuba omuwandiisi ng'ono ava mu ggombolola Ssaabawali Byakabanda. Grace Nakanaabi nga naye ava mu ggombolola Ssaabawali Byakabanda yagenda okubeera omuwanika. Matovu Deo Ssaabagabo Buyamba alondeddwa okubeera ow'amawulire. Mwami Senkaayi Mituba 2 Kifamba naye n'alondebwa okubeera nga yagenda okutwala ebyemba bulungi. Sansawire vanyuma lw'okulondebwa agambye nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga baddukanya bulungi emirimu gya Ssaabasajja Kabaka egikolebwa mu ssaza lino eri Kooki awatali kutiirira muntu yenna. Nga tewali kutiirira Ssaabasajja tweyamye okukolera awamu n'aguva ku butongole okutuukira ddala ku levo yaffe ey'eggombolola ne mukama waffe atwala obwakabaka mu ssaza ne Kooki otiibagatumbise buggwawo. Ku lwa CBS FM leediyo ya bujjajja nze Ssekimpirwazi mu ssaza lya Beene eri Kooki. Musaza Buddu omubaka wa Parliament owa Kalungu West Sewungu Joseph Gonzaga yeewuunyiza gavumenti ya kuno okusalawo okugula ebibanda ebya zzaala n'ereka amasomero ku muggalo n'agamba nti kino kyolekedde okuzza enseene mabega olw'abavubuka kati abatalina mirimu abakeera mu bifo bino. Omubaka Sewungu Joseph Gonzaga okutabuka bw'ati abatuuze n'abakulembeze abamu ekyamuliibwa basoose kumulaajanira olw'ebyuma bya zzaala ebyeyongedde mu kitundu kino nga kaakana abavubuka bangi basiiba mu zzaala ekizingamizza enkulaakulana y'ekibuga kino. Omubaka Sewungu atabukidde abavubuka mu tawuni kanso y'ekyamuliibwa abalemedde mu bibanda bya zzaala mu kifo ky'okwenyigira mirimu egivaamu ensimbi nga kigenda kwongera obwavu mu bantu mu kiseera kino ng'ebyenfuna biri mu kusoomoozebwa kwennyini. Musaza Mawogola abakungubaza ababadde bagenza okuziika mutuuze munnaabwe Ssembabule babunye emiwabo oluvannyuma lw'okulumbibwa enjuki ezibadde enkambwe era buli omu ataddeko kakokola tondeka nnyuma okwetaasa ekibabu. Omusasi waffe omulangira Jime Sekabiito kalukuviire ku ntono. Bino byonna bibadde ku kyalo Miwula mu ggombolola y'emijwalo wano mu district y'e Ssembabule. Abakungubazaadde bagenze okuziika muzeeyo Samu Mwesija ow'emyaka nga 54 enjuki bwe zibalemesezza okumuziika ne babuna emiwabo okukkakkana ng'omulambo bagulesseewo ne badduka. Okusinziira ku bamu ku booluganda lw'omugenzi bategeeza ng'entabo yonna bwevudde ku babadde mu nteekateeka ez'okuziika okusuula ebbali ekiraamo ky'omugenzi ekikakali kye yaleka akoze.
Mu bimu omugenzi bye yateeka mu kiraamo yalagira nti tayagala kulaba ab'owaka nga babaako ekintu kyonna kye basabiriza mu lumbeerwe era n'abagamba nti nga yakafa balina okubaaga emu ku nteeze zaabadde alunda ennene obulungi abakungubazi bagirye n'enkeera nga bwe kityo basale endala ate mu kumuziika bamuteeke mu ssanduuko erabikako. Entabwewe yavudde nga muzeeyo Samu yakafa abataka batudde ne wabaawo mukwano gwe eyeeyamye ente n'agireeta n'esalibwa nga si nnene wano enjuki we zasookedde okujjira era babadde bali awo n'omulala n'aleeta ssanduuko wano omu ku baana yakubiddwa ebigambibwa okuba omuzimu okukkakana nga yo ezziddwayo ne baleeta endala. Nga bali mu kusabira omugenzi ebivumbo by'enjuki zazze nga nnyingi ne ziggwa mu kidaala wakati wabula ekyewuunyisizza abantu nga zinoonyaamu abo bokka ababadde bakuliddemu enteekateeka ez'okuziika ekyavuddeko abantu omulambo okugulekawo ne bateekako kakokola tondeka nnyuma. Nze Masaka ku lwa CBS wano emiwuula Ssembabule. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.